Omulungi ali ku Queen Mother Productions kaseera kano ngenda kubanga nkulaga ku jembudde wa Queen Mother genda kubanga olaba program zinze nga nkolako enkadde ate nga tulingamu n'empya program jembudde oja zirabanga zibadde zikoze eki nga zibadde nkaddeko era nga mulundu guno ku program yaffe y'embeera y'abatutumufu nkuletedde Haji Hassan Mutasa Kafeero nanyinde Mutasa Kafeero mbu basibuka abagezi tugenda kubanga tumala ku Lwokutaano luno ku ssaawa 8 ngenda kubanga mubatambuliza olabe biki ebimufaako. Baba bali mu lutalo jukira nti mutalo ku 1885 lwe yafunyamu omukyala gwe yawamba oli gwe ngambye yawamba ebinyolo ku myaka 9 kati mu 1886 sasi jiryava mu bantu bano abekukuma abazungu baita snipers nili kuba kibirango teyavaawo kati era Mutasa yamuli kumpi bwatyo bwanyumira nga bamuzingako ng'enduulu zivuga Obuganda buddugala kuba yali muntu watutumu nnyo ng'ate teri muntu byafaayo bya Buganda gojja kubuuza asinga kibirango history n'okulwanira Obuganda n'ensalo za Buganda okuzigaza okusinga kibirango.